weekend eno ku Baba TV. Ola mami mbadde kubira simu nevaako. Munange simu teyina muliro. Hello? Yesi mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekaanye. Kubanga yati bamutikidde ku gundi ku KIU wanengubwa Kabalagala. Twale tuliwakanga egundi endaga mu 10 kilometers. 10 kilometers oba walanyi. Waba kumpi kayinza oba ali ku luguudo luno eyo gundi GPS erabika ebadde nto. Olinako airtime wa MTN 0788 Teriiko. Oh. Teriiko. Hello. Hello. Gyebaleko mukwano. Nani obwedde enkuba etonnya obwedde etonnya kati tumunoonya ate simuyoloza kweri teriiko. Kaakati n'ekirala gw'olowooza abali sayidi ki? Location wagimpadde naye still era ngamba kuba buli wootuuka egamba weetabu oti era nyina okufunako idea like where Kireka. Okay. Kireka Kamuli Road. Kale kati weedigenda irokobera location entuufu kati nteeraako essimu ya maama kasita oŋŋambye ekyo olaba. Banayi. Mama yayinza okujjamu kati wano anti tukikole kati ne bano bakola ki? Hello. Location has changed. Webuzibu obuliwo. Okay, Obwedda manyi like we are going to set us bweyogere that side. Naye ate enkuba bwe yatonye they have delayed bino byobasoma amannya bano ba graduates. Kati location has changed to KIU. Yes, Kansanga. Instead of going to that side of where you get it. So me, I believe I can be here in like 40 minutes. You can be there in like are you sure? Or you're hoping to finish where I am at the Chika no Yokato Simbule, which makes it 1 hour. 1 hour. Was it
simanyi onaaba onsanze in case I'm not sure. Kubanza already ntuuse nawo, so I'm parking here tandikoko. Wanje? 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 Aliwa? Hello. Wanje mkwana? Kale ndi muyenga wano ndi musangawo. Kale nyabo. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise. Oyine namba zaabwe. Oyine namba zaabwe. Kyokka ndaba baabano bali mu kuvaayo. Ndaba baabano bali mu kuvaayo, Mukama atuyambe. Taba mu bana abali mu jaamu. Jaamu akutte. Anti kati tubanoonye.
Anti maama gwe tulina okufuna kubanga kati abaana batandika osaasaana. Buli omu agende jadda. Okitegeera. Kale. Tusooke tubanoonyeeko kubanga ndaba bavaayo kati. Anti ye maama singa amanya. Maama nga ye singa amanya. Wanje? Ate kati tosobola tulina kunoonyeza mu bantu bamuli kumpi. Omanye ekiri wano ne mu kkubo mokka okutuuka wali ku university. Ate luli mbaddeyo ate nenkwata kireka nga ndowooza mbu biki kati sooka okuba nanti babano bavaayo. Jemaleko nnyabo. Okyaliwo ku university? Tufudde bali mu mmotoka bavaayo. Hello. Wanji? Ndi mu jaamu. Kati ate baba bafulu. Anti mukwano baabo bali mu mmotoka kati ngenda kikola anti nga bali mu mmotoka already. Kanjogere ne maama mugambe tulina ekirabo kyoli tulabe. Ndaba bali mu mmotoka. Babadde bagenda. Mpozi nga babadde bagendayo mukwano. Oh. Evuddeko. Esimu ya maama nno kati evuddeko. Mama wasobola okukwasaako wadde bakyagaanye. Esimu ye evuddeko. Obudde ate bubakutte bonna bubayiseeko enkuba. Tonnalaba DTB. DTB side eri side waliyo dipo ya bia. Kati ffe tuli mabega wano era mu jaamu. Olaba ka box body tuli mabega wako. Bane okyali wala nkulengedde. Nkulengera. Tewali wadde mmotoka wedda.
Kale tukulengera mu maaso dda. Tukulengera. Kiba kiri leeti. Kale bano beefuula abadduka banyakula ssimu. Twakinge wano tupulaningire wano kuba ne tusomero gye olaba n'abavaayo abagole batambuza bigere. Yakakimpa kati mukwano oli ka parking kali akatudde wano ki Airtel money sana supermarket waliwo avaayo nti how are you? Like, is there anyone who is going to move? Because I wanted the supermarket. And now here I'm saying Airtel money. Nena abajjamu agenda gye bali. N'aba uuli n'abavaayo be batikidde batambuza bigere. Tewali w'oyita nze mpaakinze wano ku supermarket. Tewali muntu w'ayita wadde ziizo zisimba. Simanyi oba ne tubafunye tuti. Era sente ojja kunfula genda mu supermarket wale tolina kyogulayo enkolerera gye batukolerera wefuula agendayo. Ate mukwano mulengerere wanze atannatuuka ku ssomero ndi mu layini emmotoka zisimbye ng'eziri mu bondi ze batunda ziri awo teri eseetuka wadde. Mulengererewa kuba wagaye bakyali ku ssomero nze nvudde ne mu jjaamu ne mpaakinga kuba ne gyenzira sibitegeera. Sirina bwe mulaba kuba siri mu ssomero. Abantu bafulumayo kanyigo, like it's too much traffic. Ono Isaac Kanso naye ali naye. Takwata ne maama takwata. Ngule yennyini naye essimu yasoose okuvaako. Gyebaleko taata. Gyebaleko ssebo. Kale mukyali mu ssomero munda. Mukyaliyo ku ssomero munda. Ani? Hello? 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 Leero luno. Hello? Hello, please, how are you? How are you?
Fine, muvuddeyo ku university. Mottoka University. Bannaye mbadde nyina gundiyo nyina ekimuli kyo ne keeki yo ffe tukola keeke n'ebimuli bambi gifts zo kuba simbadde sijja kusobola ate kubireeta eri gye baŋŋambye gye mulina pate ekireka naye wano jamu akutte mpaakinze wano ku John Rich Cheap Stores Oliwa? ku John Rich. Henrik, sijimanyi nze ndi wabweru wa campus. Naatera dduuka kwato. Anti ninaanye DTB omanyi DTB bank olwedde waneene kansanga. Manyi kuno UBA naye yakimanyi oba kisimanyi. DTB then there is ogitegedde waliwo ne gundi Airtel gundi Airtel service in fact ndi opposite n'omuzikiti omanyi omuzikiti weguli Amanyi weguli naye mbadde nkyalinze ebifaananyi byange gira wekikatika otembereko mu maaso go olaba ndowooza emmotoka ezijja eyo tewatambula oli maaso ga gundi ga campus ndi mu maaso gagezino ze bafulumyamu bana esiina wenvawo kale kale kandabe bwensemberako kale mukwana ngenda kuba kweno kuba eyiyo teriiko mukwano mufunye ku yataata kanjiye wano bwenkikola tugenda sembera wokotu waka wokotu surprise okay bwebudda nti twetereze tumenye ennaku yaffe naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukomu bwotona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukomu bwotona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukomu bwotona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukomu bwotona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukomu bwotona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze bannange mubirabe byonna mwebale kubaako surprises are not for the week kubanga bw'oba week naye nga mubiwulidde kati genda tusinkane peace we are living here the car for a few minutes tuduke tumusange kuba ate bweyeeyongera ku pate badda kireka which is very far so katumusange wano wabweru wana tumutekedde gitukuumireko katumusange wali eri nga bwemuwulidde peace tumukubeko surprise naye nga surprise evudde wa sister we ayitibwa Katsime Gladys Patricia gwe tugenda osisinkana ayitibwa Atire Peace so tusabire katuwalking up to where the university is muyinza okulaba jam and everything tetusobola kumanaginga but let's move mukusabire we love you so much mwebale kubaako oli ku Baba TV sigala ng'otunyuza ewa baba
Kubaba kutuli. Kati kumbe Mottoka otegedde tuli baganda bo. Samisi debe bits. We move slowly. Antu oli bwoti, yes, ate egonda. Eyebe egenda. I don't know how I forgot. Tuli kubaba TV. Nayenga. Hey, embeera mugiraba. Embeera mugiraba bulungi mugikenga otomera. Smart. Utomedde omuzadde. Bw'obalaga kajjaamu. Embeera nga bwe. I'll see you around. Olaba ali kulinnya moto. Bakora transport. Obuzibu kutegekera ate ye waali. Uno sano jangu omulabi obuviiri bwa golodi maama wayambadde
naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze tukatambudde nno netutuyanira tutambulidde ddala naye nga tutuusewo mutusabire abe nga tannagenda ng'akyaliwo tulina one of the crew members atalina tutuukako ali awo atuuka then ate nziremu mukubi nga bwe mwawulidde koola eyasembyeyo nga ate tukikolako naye nga I think ono ebafulumira yaŋambye ebafulumira so naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda tomulaba obuuziza we bagirira ebifaananyi oba geeti efuluma ate obuuziza geeti we bafulumira Zonna nzituuseeko. ogenzeeyo Zonna nzituuseeko zonna. halo crossing weya oli side ki nze ndi wano ewali tenti owali tenti wano oba wewali ki olaba eno billboard okuli abawala basatu second opposite there is a tent, that's where I am. Yeah? Kale oh, you're crossing kale hello nsabako peace nsabako ku peace peace mbadde ntuuseewo ntambudde mpolampola n'entuuka ofulume ku bweru ku gate naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona Apa ya rukumi, apa ya rukumi, apa ya rukumi. Ekirabo kye bakireese bannange. okay kayite mami we ne dadi we tumukwase Apone, 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 apa ya rukumi, apa ya rukumi. surprise kirabanga kuzanya your beloved sister eh? What's her name? Trisha. And Trisha.
Trisha. Ate ng'okaaba. Oli smart. Ngirakwata ekirabo. Olaba mami mbadde kubira essimu neevaako. Munange simu teyina muliro. Hello? How are you? Ye gwani? Kozi otebyani? Trisha, your beloved sister. Ani ono? Ono ani? Eh? Trisha. Kwako. Thank you so much. May God bless you for me. I really appreciated what you've done. I've never seen this. I've never experienced it. Yamuke. Agambye kuba ku ya daddy gyemanyi tejjavaako kuba ye tali ku WhatsApp. Thank you so much. May God give you whatever you ask for.
Okay, mikwana otaba ku Baba TV tuli mu program we unsomwagarawo surprise your loved one. Ono yabadde mwagarawo afolunako olwaleero banange wabale kusoma peace. Kino kye bayita beauty with brains. She's beautiful. Mwala mulungi naye n'agamba kansome. Yes, osanga bawala agamba munange my beauty emala. So asomye ojja kwesanga wampisa nnungi. That's why sister wali musiima on such a day. Era agambye oli hero we webale nnyo akwenyumirizaamu. She loves you so much. She's so proud of you. Era ye talinza kuwishinga ku having any other sister. Mukama yamulondera oyo omutuufu era akusiimye ku lunaku luno. She's celebrating you wadde temuli mwenna naye akwagala nnyo akusiima. N'agamba obulamu butandise tebukomye wano. Akuwishinga all the best ahead. Obulamu ebikyajja maaso byebirungi. N'agamba sigala nga weeyisa bulungi. Totuuka ku kino n'olowooza mbu it's the end bikomye wano. Obulamu butandise era akwagala nnyo talina doubt yonna takola kyakwenyumirizaamu. Bwe bubaka bwe yatuwadde mwetweyanziza mwebale kutuusa obubaka bulungi. Kikulu nsooka kwebaza omwana oyo nebaza n'okweyunga kumwe ne mutukuba surprise. Tweyanziza nnyo era tweyanzeege era nebaza n'oyo omwana wange. Buli lunaku atera kukitukolako ekintu ekyo n'atukuba surprise ne tudda mu kulya era yamukubako surprise n'adda mu kukaaba ne mutandika okugamba bumba era n'ole akaaba neno bakaaba bona kwebaza bannange. Siima Katonda kulaba abaana bange baagalana. Abo abaana nga bw'obalaba kitole kimu bali kimu. Bw'oba oyagala ono kukyawa munne n'omwogerako bubi era ono naye akukyawa. Balinga balongo kwegamba. Kati ekyo nkyebaliza Yesu nebaza omwana wange era nenebaza ono naye tatuswaziza era kyova olaba mwagadde nnyo kuba abaana abalala bafuuka birala nadda mu bino na bino n'adda mu malala neyeerabira kyakola naye tweyanziza bannange naye kyamwagalira era nange nebaza n'omwana wange yebale gumikiriza n'atuuka ku kitiibwa kino era banne eri bonna bali musanyu bannange tufunye looya. Katonda yebale mwebale kukwagala nekwetubatukabye ekinange eri Kale ne dadi kabeeko kyayogera nyo. Kwanza nesiima Yesu ayeba muno kuntukiza omwana wange nawe akasoma n'amaani goona kandi nsiima musiki wange webale muno ebibakora byona kandi nkusemera kino Mukama ayongere buli kintu kyona akuha amaani goona mu izina lya Yesu. Akutemu amaani goona gukuba nokora kigona garaba nakora. Nkusiima mu ibara lya Yesu mwana wange byona byokora byona Yesu ayongereho kandi akuhe n'ensagi byona atero kimwe ensagi yona mwana wange webale muno. Namule ebintu byona twaberora naitwa tuli mu twakomene basi mwebale muno. Alright, abataba ku Baba TV program Nsomwagarawo surprise your loved one. Buli lwa Sunday ziba ssaawa 9 ez'emisana nga tukutuusaako abaagalwa abaffe abakola ebirungi nga tubasiima omuntu yenna. Eno program tesosola omuntu yenna gwe gowulira n'ogamba want to appreciate this person. Tumutuukako wonna waali mulabye how we've struggled nga tugamba talina kugenda essimu tukuba eneevaako omuliro eno yeevaako ne tumanyi oddamu ekwata obufaananyi essimu ne ziggwako omuliro. You can understand. Nenga nabagamba at the end of that day twebaza Mukama ntumaliza tuwangudde. So here we are tuwinize. Katonda kasitobi mukwasa n'omwesiga. So tuwinize here we are. Ategedde mu sister we gyali ali wamu naye wadde tali wano amusiimye. So we appreciate that. Twebaza Katonda abadde mu nsonga eno tumusiima Katonda waffe yebale nnyo yebalire ddala. Mwebale kubaako tubagala nnyo enamba zaffe oyita ku +256 782 10 15 69 +2567025622157. Bw'oba tosobodde tulabira ku Baba TV genda ku YouTube tekamuwe Nsomwagarawo surprise your loved one subscribe. Obeere ng'olaba show labe bwe tukikola mwewala abafere people are pretending and impersonating to be Hope Shifah. So be careful. Mwegendereze mikwano. We love you so much. Nsabamba siibule kakubeyo akayimba akasiibula peace. Alright, tubagala nnyo. So bye bye. Come on, God bless you. Okay, Daddy.
awo. Bye bye. tweyanziza obadde oli mu kulaba Shifah Nakawombe tusinkane nate naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze Tulayiro kekerezeza boda boda tugenda okoza birungi kyenda sobi aibine ebirungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabo surprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine ebirungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabo surprise boda genda tugenda 15 naffe tulayira naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine ebirungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabo surprise ndaba akakondo bw'okimanyi wadde okwekereza kubeewo naye you people bwe mala ngenda ziryamu Rolex sente yange ebadde eya boda ngenda ziryamu Rolex yakyali yakikazi ya boda kati ebadde sente ya boda naye gwe mumanyi ne gye tudda jamu naye zo surprise ataka tazireta hatataka banenga gwe pressure gye nyina ogimanyi nga n'olugendo siruwulira naye ng'olabye atubayise kamaroda bawanena ababulunga emyala genda n'amaduuka gayingiddwa naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine ebirungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabo surprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi olaba kyenda n'engatto sobi bwe nazisibye saazimazeeyo nga kaguddeyo naye nga gwe twagalidde mu Mottoka akyali mulamu. We sign out. We love you. Bye bye. obadde oli mu kulaba Shifah Nakawombe tusinkane nate